Misa ya Pasika y'omwaka guno haleluya ekubiddwa abakristu b'e Lubage badde ya kitundu olw'ekiyongobero ky'okufa kwa Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Ssaabasumba Pasika ya leero yali yagyetegekera ng'ebyambalo agolodde n'obubaka bw'anaawa ng'amaze okubuwandiika. Vika General Monsinya Charles Kasibante mu kitambiro kya Pasika asomedde abakristo obubaka Ssaabasumba bwe yalese avumiridde ettemu n'okuwamba abantu okutalina kuba ku nsolobotto ab'eŋŋanda ne basula nga baziirana kubanga tebalaba bantu baabwe saako ebikolwa eby'okusiba abantu olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. As we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, we call for the unconditional release of many young people who are being held in various detention centers without being taken to court. In case they committed crimes, let those holding them follow the Constitution and take them to court to stand trial. Afudde akalaatidde gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'okugoberera enfuga ey'amateeka. Detaining, torturing, denying them a fair hearing only breeds bitterness and anger. Mu bakungubazi abeetabye mu kitambiro ky'abadde alina okuweeramu obubaka obwo mwe mubadde ne yavuganya ku bwa President era President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi abadde ku lusegere nnyo olwa Ssaabasumba Lwanga kubanga ne mu mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2011 ye yamugatta ne kabiite we Barbara Itungo. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nkufuna gwe Barbara Itungo Kagaaju. Bangi naddala abakristo abakuukuutivu baali babuusabuusa oba Ssaabasumba n'agatta Kyagulanyi kubanga obudde obwo yali atwalibwa ng'omuntu omuyaaye atali nnyo ku bya ddiini olw'enviiri ze yali asiba wabula yali Ssaabasumba Lwanga alimbako omulaka nti teri alina kuggalirwa bweru kubanga ne Katonda agamba buli omu ajje nga bw'ali. Kakati nga nsinziira ku buyinza Eklezia bwampa nina essanyu okulangirira nti okuva kakati ono ye mwami n'omukyala Ssentamu Barabi ate ne Bobi. Omukama yeebale era bongere emikisa mingi. Bw'atyo Kyagulanyi atendereza Ssaabasumba ng'omuntu abadde alaga ekifaananyi eky'omukulembeze kituufu. Embeera teyeetaaga muntu yenna kugitunnyonnyola, si ya bulijjo. Ono amutendereza okuba omukulembeze alwanirira abantu naddala mu budde nga buno obwakazigizigi eggwanga lye bulimu ng'abantu bawambibwa enkya n'eggulo ate ne babatulugunya. Njagala okubagiza Eklezia Katolika, okubagiza Uganda yonna n'okubagiza abo naddala ababadde nga banyigirizibwa naye nga bamanyi nti waliyo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi erya Ssaabasumba eribadde nga lisituka buli wabaawo okunyigirizibwa. Kyagulanyi alaze okutya nti engeri bannaddiini gye bafaamu ensangi zino eteekawo ebibuuzo bingi. Mu bbanga lya myezi 6 gyokka abakulembeze b'eddiini 5 bafudde okuli Pastor Augustine Yiga, Sheikh Nuhu Muzata Bate, Sheikh Anas Kalisa, omusumba w'e Masaka John Baptist Kagwa n'asembyeyo Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Abamu ku abo kyayogerwa nti baafa COVID-19 ate abalala nga Lwanga Eklezia tennabakulambulula bulungi buzibu bwavuddewa okutuuka okwebaka n'atazuukuka. Kyagulanyi agamba keekadde wabeerewo okubanja alipoota ennambulukufu ku kufa kw'abannaddiini okusukkiridde. Ssaabasumba yeegasse ku bannamadiini abali outspoken oba ababadde nga balina eddoboozi eritatiirira kwogera mazima. Teginawera myezi 3 nga Bishop Kagwa w'e Masaka atufuddeko mu nfa paka kati etennategerekeka. Mu mbeera y'emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye afudde mu ngeri etategerekeka. Ekyo nno tekiri kufefeka n'ekyatandikira eyo mu baganda baffe abasiraamu nga bwe mwalaba. Ku lwa bannange bonna abalina ebibuuzo ebingi ennyo naye nga ansa ntono okusaba okumanya ekyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga ne bannamadiini abalala.
Robert Kyagulanyi yeyambisizza omukisa guno okuloopera Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'abaana ba Buganda bwe bakoseddwa ekiwamba bantu saako okukwatibwa mu ngeri etategeerekeka. Kyanaku nnyo ensi yaffe bwetyo bweri. Funye n'omukisa nga ne Katikkiro waffe tuli naye wano, mukadde wange nzikiriza nkuloopere nti abaana ba Buganda batemulwa, abaana ba Buganda bawambibwa, ne bakubibwa, ne balayibwa, ne bakuulibwamu amaaso n'enjala, ne battibwa. Oboolyawo bantu bangi nnyo baatiisibwa okusitula amaloboozi. Njagala nsabe buli omu buli kadde kaafuna asule eddoboozi lye. Ssaabasumba Lwanga yafudde ku Lwomukaaga mu ngeri ey'ekibwatukira. Ennambika ey'ekiseera efulumiziddwa Kereziya eraga nti wagenda kusookawo okusaba ku Lutikko e Lubaga ku bbalaza nga 8 era ekitambiro kijja kulemberwamu omusumba w'e Kasana Luweero Bishop Paulo Ssemwogerere. Omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa gy'azaalibwa ekyabakadde Mukono ku lunaku olwokubiri ate ku lwokusatu gukomezebwewo e Lubaga nawo wabeerewo okumusabira. Ssaabasumba Lwanga ajja kuziikibwa ku Lutikko y'e Lubaga ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 era akulira olukiiko lw'abepisikoopi Bishop Anthony Ziwa yajja okuba omutambizi omukulu. Carlton Scovia Nakamya, BBS.